Minisita w'ekibuga Kampala Bettina Misango Kamya akubirizza abagoba ba taxi mu paaka ez'enjawulo okwetoloola Kampala okubeera abakakkamu kubanga ensonga zaabwe ziri mu kugonjoolwa. Kino kiddiridde abagoba ba taxi mu paaka ya Usafi okuvayo ne beekalakaasa olunaku lw'eggulo nga bawakanya stage ez'ekimpatiira ezigenda zibalukawo wakati mu kibuga. Minisita ategeezezza nga akakiiko ak'enjawulo akatuumiddwa Interministerial Committee on Taxes bwe kaateereddwawo okutunula mu bizibu by'abataxi mu Kampala omuli emisolo emikakali ne stage ez'ekimpatiira. Taxi ekolebwako Ministry ya Works, Ministry ya Local Government yeyunga ebitundu ebirala ebiriranye Kampala, Ministry ya Finance yekola ku misolo. Kaakati kyali kyetaagisa era kitutwalidde obudde okuddira ministries zino n'ebitongole okubigatta tubeere n'ekigendererwa tukwatagane buli omu mu buvunaanyizibwa bwe. Kyekitutwalidde obudde naye ensonga eyo twagimaze era ne tuteekawo akakiiko akagatta ministries n'ebitongole bya gavumenti mu lufuutifuuti ke tuyita Interministerial Committee on Taxes. Ensonga endala ezigenda okutunulwamu z'ez'obukulembeze bw'abagoba ba taxi ng'era akakiiko kano kasuubirwa okutegeka okulonda kw'abakulembeze bano kisobozese obukulembeze bwa Kampala okutunula mu nsonga z'abataxi mu bulambulukufu. Tiwabeewo okulonda okw'ebiwayi byonna ebya taxi bironda olukiiko lumu olunaabakulembera era n'alagira Ministry ya Finance yeetegereza ensonga y'emisolo egigenda giwoozebwa buli stage buli paaka kwegamba taxi emu bugenda okukya ng'osasudde omusolo kumpi buli w'okola ki w'oyimirira. President yalagira Minister ya Finance ne KCCA ne URA batuule wamu bakkaanye bakole omusolo gumu oli asasula omulundi gumu mu kifo ky'okukola ki ky'okusasula buli kiseera. Abagoba ba taxi mu Kampala okuva mu bibiina eby'enjawulo nga Kotisa, Utrada n'ebirala bazze batiisatiisa okuva mu paaka okudda ku nguudo singa abataxi abatikira ku nguudo tebagibwawo. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.